Hi everyone, thank you for tuning in and welcome to yet another edition of Share with RKB. And today with me nina Dr. Era nga tugenda kuba twogera bulamu. Tugenda kuba nga twogera ku bulamu waffe ng'egye butambulamu. Yes, essaala bulamu naye waliwo n'ebintu ebirala ebigenderako okusaba osabye naye ate obulamu bw'obutambuzizza otya. Mukama mpa obulamu, Mukama mpa kino, Mukama mpangaale. Naye mu kuwangaala okwo weekomidde mu kumanya. Kubanga jjukira Mukama agamba oba Yesu yagamba ebya Kalisaali bya Kalisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Yes, Katonda omuwadde essaala era agiwulidde naye ate ebya Kalisaali birazeeko wa. Wasemba ddi okwekeberako? Wasemba ddi okumanya w'oyimiridde? Olina obubonero bw'olaba ku mubiri gwo nga tobutegeera naye obutwala for granted. So olunaku lwali twagala kwogerako ku mbeera ebyo tuyitamu n'oba nga oyasimula susu n'akuyitamu, n'okolola susu n'akuyitamu. Naye ng'owulira bali badde kuyita nga kuyitira. Oyinza okugaa nti okuyitira oba kwa pupu naye ne susu oyo bw'atyo. Kivira kiki ekiba kireeteddewo embeera eyo oba okuba nga bbulaada yo tesobola kukwata mu ssulo. Ndi n'omukugu Dr. Mbaaga Kigongo era ono nga urologist bakola ku nsonga z'omusulo, right? Gwe ndi nayo olunaku olwaleero ensonga eno entuufu ddala asobola okuba nga agiggusa ate. So munzikiriza ababuuzeeko. Naye abalabi n'abawuliza baffe ku RKB baniriza webale nnyo olw'olutya okunkyaza ne leero. Webale kakwata ka RKB. Manyi oweereza bulungi. Amiina, mukaba bulungi. Biraba content bo. Yes. Webale kunyuma. Webale nnyo. Twebaza maama yakutegese bw'ati. Era mutumiddeko. Nange mutumiddeko. Amiina. So tusitule twogereko ku nsonga eyo. Nina omukyala gwe nali ntudde naye luli. Bambi bwe yayasimula ne yeekanga nga afunye embeera y'okuba nga susu amuyise nga naye aba tamuluma naye susu n'amuyitamu. Nagamba kimubeerako nnyo bw'akolola bw'ayasimula n'okuseka omulundi ogumu nga kimubeerako. Dokita ekyo kiba kiki? Yes, webale kuleeta topic eyo. Omusulo gwe gwatoloka nga tategedde. Tuyita urinary incontinence. Incontinent omusulo gwandibadde tegutoloka nga teweetegese gufuluma ng'ogwogulagidde. So bambi kitegeeza akawago ke n'ebinywa ebikwata omusulo tebikwata bulungi. So buli wateeka pressure ku lubuto olwakukolola oba kwasimula omusulo ogumu gutolokako. Yes, tukiyita urinary incontinence. Abantu bangi abalina ekirwadde kino. Ffe ku ddwaliro lyaffe tulabayo nadde empisaamu about 100 mu mwaka nga kikumi. Even last week n'abayo 2. Kikwata emyaka gyonna, abaami n'abakyala, naye abakyala kitera okubatawaanya ennyo. Abakyala bakuze? Abakyala abakuze abasusse emyaka 4 n'okweyongerayo bamanyi okukifuna ennyo omusulo okubatolokako ne gutobya engoye zo. Naye nga tuleko n'obwana obuto. Naganoga mami I want to susu nga so n'abaana abato nabo kibatawaanya ate ebintu ebikiviirako ebyo byanjawulo. Kati okugeza tuba twagala okutegeera omubiri gukontrolinga gutya omusulo. Akawago ke katereka omusulo ekiseera ekituuka n'ogufuka. Naye akawago tekakola kokka, kafuna command kuva ku bwongo. Obwongo bwaffe bukontrolinga buli kitundu ky'omubiri, engalo, bigere, byenda, akawago. So singa wabaawo ekintu kyonna ekitataaganya communication eno wakati w'obwongo n'akawago, awo omusulo gusobola okutonnya ng'obwongo tebutegedde nga toli aweya. So mu baana abato nga bw'omanyi Ruth bonna bazaalibwa nga tebannafuna control. Kijja leeta. Akawago kakola byako n'obwongo bwako. Omwana wagenda akula ogenda olaba obwongo butandika okukontrolinga ebitundu by'omubiri. Emyaka ng'emeka? So ku musulo myaka 2. Abasinga myaka 2, abamu banguwa mwaka gumu kitundu ng'olredi ayize poti agisaba n'agenda n'afuuyisa. Then abasinga myaka 2, abamu balwawo paka ku 3. Naye waliwo n'obwana obuto nga 6 months okakutekagala kukola susu nga kakwesikako kakaaba olukasa wansi nga kakola susu. Kituufu. Bw'oba omwetegereza nnyo bulungi omwana wo aba ne signs ezo bakuba tebamanyi kwogera. So tuba tetunnayiga kumanya naye ogenda weewo signs z'olabirako engeri gye kafunye obugere n'omanya ayagala kukola susu. Kituufu. So myaka 2 alina okuba nga atandise okusiba. Obwongo butandika okumanya nti kati nkontrolinga bwenti. Ku myaka abaluddeyo myaka 3. Then
control y'omusulo nga tugambye obwongo buba bufunye control y'akawago omusulo tegufuluma nga obwongo tebumaze kusindika order. Abaana bonna basooka kufuna control y'emisana daytime, naye ekiro n'asigala ng'akyafuuyisa ku buliri, so okukontrolinga ogw'ekiro kyo kijja leeta, kiyinza okutwala myaka 5, abamu bagendera paka myaka 7. Kisinziira speedi omwana waakulira. Control eno ekula mu phases. Ekula mu phases kye tuyita growth and development. You grow, you develop. Nga wolaba nti kati nga abaana bato basooka kufuna control ya bulago n'omutwe, so oba omwebasiza asooka kusitula mutwe atanatambuza birala, then myezi ng'ena ogenda olaba atandika okweyiringula, abadde avunise kati atunula sayidi ekyo kijja ku myezi ng'ena n'okutuula ku 6 oba ku 8 okwavula, then okuyimirira leeta bwekyo bwe bijja. So kati akawago ku control yaayo 1.5 months, so the 1.5 years the earliest. Naye control y'ekiro nzibumu, omwana aba yeebase tuloota, so oluusi baloota weepena, abamu beebaka nnyo, omanyi nti ono omwana wange ye eri abaana nga n'okumuzuukusa ku makya lutalo, oyo n'omusulo tegusobola kumuzuukusa, so alwawo. Era kino abazadde baleeta nnyo abaana, omwana tannayiga control, naye bw'obalamu emyaka olaba nga teginnatuuka n'omugamba atumuwa obudde, teyeetaaga bujjanjabi. Jjajja wange yagambanga nti kolabira omwana nti yalidde nakuta kufuka ku buliri. Do you think that is true? It could be, kubanga omuntu waalya nakuta, first of all they can sleep deeper, depth of sleep ematarenga, then n'omubiri guyinza okukola omusulo more than usual. Kuba tuli design, omubiri gyaffe giri designed perfect to be that omusulo ogusinga ogufuyisa misana. Ekiro omubiri gukolayo 30% of the urine, naye oba walidde nnyo n'okunywa ennyo, gino olaba gukola volume nene n'esukka akawago osobola okutereka. Ate ng'omubiri guli weak gwebase. Ate nga weebase. Noota. Ate bw'olootamu nga weepena. Nga pado kanzije awo ino oba lwaki. Ate oba omaliriza bw'oti n'ozuukuka. N'ozuukuka, yes. That is not fair. So when should I get worried ku mwana wange ng'afuka nnyo ku buliri? So ekiro, control y'ekiro, omwana wasukka emyaka 5, there's a reason for concern. Then naye tubawaayo 2 more years, wasukka myaka 7. So wasukka 5 mulete mu ddwaliro tumukebere tulabe. So eri endwadde ezimu omwana era omulaba waba takula nga banne, yalwawo okutambula, yalwawo okutuula, so omanya ne control y'omusulo ejja kulwawo. Oluusi alwawo n'okwogera. Abaana abamu baatula ebigambo ku mwaka, owuwa atuuse emyaka 2 naye tannayogera. Awo osobola okumanya nti ne control y'omusulo ejja kulwawo. Abaana abamu baba balwala, talya bulungi, obulwadde bw'okkonziba, measles, malaria, ebyo byonna bireetera omwana okuba ng'akula mpola okusinga ku banne. So abaana abato 5 years you should be concerned, then 7 years bwagisukka nga tafunye, then fe abasawo ab'omusulo urologist tusobola omukebera ne tumuwa obujjanjabi bw'aba yeetaaga. Ate watanga omwana nga badde akola bulungi nga ali very active, yatula mangu, yayogera mangu, biki but control eno eruddewo. Yes. Ebirala byonna bikavarinze bulungi, urine control yeegaanye, ekyo nakyo kirwawo. So kibeerawo ezimu ku causes endowoozaako abaana abamu ba deep sleepers. Ekimu akikola bulungi naye ye otulo twe tungi, ng'azannya nnyo, okumuzuukusa omala kusika ku ggulu, omwana omusika n'omuteeka wansi naye nga tazuukuka. Yes. So just ye nature ye nti ye otulo tuli deep. Abamu abalala ayinza okuba nga ensigo ze zikola omusulo mungi ekiro, kuba ekiro obwongo businika signal bulagira ensigo make less urine, naye abamu eyo development tejja, so omusulo asigala ng'afuyisa mungi. Eni abalala tubasanga nti yatondebwa n'akawago katini ku size kajjula mangu, so anytime kagenda kuta omusulo naddala ekiro. Ebyo byonna tubitunulamu. Ndwadde ki endala eziyinza okumufiirako omwana okuba nga tasiba musulo, omwana omuto? Yes, waliyo endwadde kuba tugambye obwongo bukontrolinga akawago. Obulwadde bwonna obuinterruptinga control eyo buyinza okubeera kuva ku mutwe, omutwe gusinika signal mu mugongo through the spinal cord, wano ku lower back wava nerves ezijja ku kawago. So obulwadde bwonna along there ayinza okuba mu bwongo, yalwala malaria namutuuka ku bwongo, cerebral malaria,
ayinza okuba yalwala meningitis, ayinza okuba omwana yakoowa nga kumuzaala abaana be bazaala nga bakooye n'afuluma naye n'alwawo okukaaba ne basooka kumusako oxygen. Abamu babazaala n'ebizimba ku mugongo ebitawaanya spinal cord. Then ekirala obulwadde obulala eri abaana be bazaala n'emitwe eminene ng'omutwe gugeze nnyo, hydrocephalus ne Down syndrome naye esobola okireeta ng'omutwe munene guliko amazzi. So ebyo byonna bitawaanya control etuuka ku kawago. Kitegeeza akawago kakola byako tekafuna regulation yonna. Olujjula nga kasindika omusulo anti kawago ko kewagudde. So omwana ono asobola okufuna treatment n'awona ng'oggyako bano abalwadde ne kati ono deep sleeper n'amalala oli yonna gwe twogeddeko asobola okufuna treatment n'atereera sigalo ntandika okuddamu n'abeera mu control. Yes, kisoboka. Tusobola obujjanjabi obw'enjawulo weebuli obusobola okujjanjaba omwana ono n'atereera. Oluusi tukozesa amadagala, oluusi tukozesa lifestyle modifications. What is that? Okukyusa mu mbeera ze engeri gye beeyisaamu. Kati okugeza ebyokunywa ekiro omwana yeebaka ssaawa mmeka? Waba yeebaka ku ssaawa 2 kitegeeza ebyokunywa byonna bikomasa nga 11. Eyo advice gye tuwa. Anywa emisana wonna paka nga 11 kati 12 talina kyakunywa kyonna n'afuuyisa n'agenda ne yeebaka. Ekirala oluusi tukozesa alarm clock. Abazadde tubagamba tega alarm omwana omuzuukuse maybe 3 times in the night. Ekyo kyekizibu. It is a tough one for the parent kuba alarm ne wogitega omwana tajja kugiwulira. Omuzadde gwena okugiwulira n'ogenda n'omusimba n'afuuyisa n'omuzaayo naye nokikola emirundi nga 3 mu kiro. So naye ezo intervention ogenda otega alarm clock agenda amanyira nti sawa zino wezi tibanzuukusa okikolerako emyezi nga giigyo nga 4 oba 6 atandika okwezukusa. You're training the brain. Yes. Okay. That is training the brain. You're training the brain to coordinate with the bladder. Okay. So muzukusa ati intervals omukendeza ku mazzi ganywa ebyo byonna bimuyambako. Then ne rewards. Abazadde abamu bavuma abaana ano babakuba kibooko okufuuyisa ku buliri okubaswaza kibongeramu obulwadde bujja kulwawo. Olina omugamba nti si mpisa mbi, sigamba nti akoze empisa mbi oba fujjo, no, bulwadde. So olina okumusapootinga. Ayi nekyaleba mbi abaaswala okuba nga azuuka buli kadde afuse ate babakola soswawunya naddala 6 and above. Kati waliwo okubanga omwana walonze mukwano wange yaŋŋamba ng'omwana we amuzuukusa ng'obadde ogamba training the brain naye nga bayakamuzuukusa n'amuzzaawo eddakiika ezi omwana afuka. Bwekitegeeza ekiro amuzuukusizza emirundi egimala naye sitiira omwana afuka. Eriyo nga nemuzuukusa emirundi 3 olumuzaayo wanaawa n'afuka. So oluusi akawago ke kaba nako kennyini tekanakula kutereka musulo oba katini tumuwaayo awo eddagala eriyamba akawago okugaziwamu okurelaxinga. Waliyo n'amadagala ge tukozesa okukendeeza omusulo gwe bakola ekiro omusulo gwe gwonna n'agukola misana nga bwe kirina okuba. Era eddagala nalyo gyeriri. Omwana atuuka n'ekiseera n'akwata rubber band n'agyesiba baali mulenzi bambi ng'akola agenda okuzuukukangako n'awaze bw'ati. Omukyala n'atya n'agamba nesiriddamu mugamba kubanga yamugamba. Olyose n'okireeta nabalabako tubafuna nnyo ku ddwaliro lyaffe olw'okuba batya punishment. Agezaako okwenoonyeza solution. Omwana yeesiba rubber band n'adamejinga obusajja bwe. So punishment si nnungi. It is not one of the treatment tuwa omukuba kibooko nti ajja kulekerawo okufuuyisa. No, zino si mpisa mbi. It is a development issue. Obwongo bwe tebunnakula controlling akawago. So okiwa obujjanjabi eri abakugu n'okiwa n'obudde. Naye wali abaana abalala nga ya controlling omusulo gwe bulungi paka myaka nga 7 then ku 9-10 ate ne gutandika okumuyitamu nga yali akuze bulungi n'afuna control naye mu P1 P2 ng'akomawo panti zitobye. Oyaba abadde ki? Yes, abo nabo gye bali. Omuzadde n'agamba omwana n'adde manyi oba fujjo oba kuzannya nnyo. No, eyo ako kabonero ebiseera ebisinga kaba kabonero ka stress ku mwana. Abaana ndowooza ennaku zino twogera nnyo ku mental health. Ey'abaana nzibu nnyo kuba olulimi lwe boogera tebatera kwogera nnyo, tebanyumya bye bayitamu naye
omwana eyali akontrolinga bulungi omusulo gwenziramu okumulaba nga kati gumuyitamu oluusi kaba kabonero ka stress ebistress ng'abaana ebimu ennyomba ewaka mu bazadde amwana aba abalaba n'abawulira mulwana enaasirika akabonero akamu ku bivaamu byebyo oluusi otwo tumubula oluusi ku ssomero yeefukira alekerawo okulya bo teboogera balaga bulazi abalala divorce abazadde bwe baawukana oba kusenguka kukyusa waka oba kukyusa masomero nti omugye mu ssomero ly'amanyidde omuli bakwano be n'environment gy'amanyi n'omussa mu ssomero eddala so abaana abamu we batyo we expressinga stress abaana bafa b'ennaku zino kuba abaana baffe edda baatujjangawa kati nga kati bane stress otya omwana aba afunye stress ye kuba bwe twabirina ndowooza environment gye twakuliramu twali bakalubu nnyo twakulira mu biseera ebyali tough times zireeta tough people yes naawe okula wennyini oli mukalubu ate nakyo kirina ebizibu byayo eyo gy'otuuka omuntu aba muzibu okusomesa aba waggumi takyusa kyasa aba yakikwata bwekito bwe kirina okuba yes ate ennaku zino abaana baffe tubaagala nnyo ate tubawa soft life naye ne bakosa somehow ne baba a bit soft abantu downloading ogenda bali ne bakudownloadingira omwana kati omwana atuuka mu butuufu ng'olina mumukwata nga kyatika exposure no exactly abaana balaba cartoon ne YouTube ne balaba embeera y'obulamu walala so tosobola mukumira mu bubo wano era yajja n'okusaba ku birthday ye kyayagala bwe kyotalabangako tokigulangako naye yakirabye ku TV. Ndakagana kagamba I hate you. Boss, you hate me one. I hate you so much. Nati walona abaana, do you think abaana bano ababeera mu bannaabwe nti okutulugunyizibwa mu bannaabwe kusobola muviirako era ekyo? Nakyo kireeta stress mu bana. Omwana baba bamusosola bamutulugunya nnyo oba alabika different, alina ekiri different, oba alinako obulemu ku mubiri gwe ne bamusekerera, ebyo byonna bireeta stress ku baana. Okuyitira omusulo ne gumuyitamu. Abamu kuba kuzannya nnyo of course. Eriyo abaana nga ayagala nnyo katuuni nga atudde ku katuuni ennaku zino omwana alina ne katuuni gwe yanga bamuyita Cocomelon. Baamutugaana nno. Kasita omusetingira Cocomelon omusulo gumuluma agulira ku last minute n'adduka n'agwimuyitamu nga tannatuuka ku poti. Yes, kubanga abadde busy. That is urine incontinence. But kati omwana ono ye recovery yenkana y'omuntu omukulu batandise treatment wadde bakuti tunabatandikako esookuba the same period mu kujjanjaba ya buli omu arecoveringa ku speed ye. So omwana olaba ekireese constipation ebisinga oluusi bivaawo mangu. Weba constipation kale ereese urine incontinence. Stool we yeesiba atawaanya omusulo kuba those two are neighbors. So olugjawo constipation n'atereera. Naye webanga stressful event onomuyisa mu period eya psychiatrist. Abaana nabo balina ba psychiatrist abaabo. Yes. N'amuyisa mu therapy n'atereera. Then waba yafuna ekizibu ekitali curable nga ku bwongo awo tuba tumanaginga the rest of the life. So kisinziira cause abamu bawona mangu abamu balwawo era n'abakulu we batyo. Abakulu kati nga tubatandiseeko osanga omuntu omukulu ali ku university oba ali mu senior 6 afuka ku buliri. Wosuubira nti kakati obwongo butandise okuconnectinga naye ng'afuka ku buliri. Ate nga kiri very important tomanyi kyekitegeeza okulema okontrolinga omusulo. For example ku ssomero omwana ayinza okusubwa boarding school bagamba gwe somera mudde oba ofuka ku bulere. Oyinza okusubwa omulimu osubwa relationship, you can't go out, you can't visit your family kuba ogamba we naasulayo nenfuka ku buliri bonna ne bakitegeera. Ate wali relationship bannange era ne relationship ebeefu onaagenda okuzuukuka nga yenna awunya bbiya gwanywedde ekiro. So abasinga bakyala eri abaagalwa bwe ku ssaawa nnyezi ekiro ng'akangende ewaka. Omugamba obudde nga bugenze kiki nti akangende ewaka. Nja kulyangero nsule ewaka. N'afuna excuse. Oyo aba abadde atya? So abamu kiva mu buto. Abamu kyava mu buto
nga teyajja kufuna bujjanjabi kikyalemeddewo. Abalala eriyo endwadde endala, obulwadde bwonna obuyinza okutawaanya wansi waliyo muscle ezikwata omusulo okuzinafuya, oba obulwadde obw'akawago oba bwe twagambye ku spinal cord. Kati mu baana abato injale z'omugongo, kuba twagambye obwongo bwextendinga mu mugongo, so wabaawo ekireese injale ku mugongo, ogudde ovudde ku pikipiki, ogudde okubyewo omugongo, oba gunshot wounds, asiri kuyise mu mugongo. Waliyo infections ezimu, viruses ezigenda ku mugongo, ku nervous system. Edda twali tumanyi polio. Polio ayita mu nerves najja natuuka ku mugongo. Eriyo ne viruses endala ezijja omuntu n'alemalira ddala oba n'agongobala. So ekintu kyonna ekitawaanya wano lower back oba ku kawago, ne urinary infections nazo zisobola kuba obukyafu obuba mu kawago ne kaba nga kalwadde tekasobola kutereka musulo anytime kagusindika. Ekyo olabanga abantu abasinga wafuna UTI obumu ku bubonero kufuka ku mukumu. So abatabujjanjabi okufuka ku mukumu okwo kuyinza n'okuviirako omusulo okutoloka nga tonnatuuka. So oyo olugjawo urine infection n'atereera. Lwaki ofuna infection eyo ofukira ku mukumu? Akawago kaba kafunze? Yes, akawago kalina muscle kalinga tugambe balloon stretches eddamu ne contracting. Naye bw'ofuna infection munda ffe tutunulayo mu kawago kaba red, nga mu kamwa kaba ngunywedde obugi obwokya for example kaba red. Bwe kaba buukiriro kuba buukiriro okwo kitegeeza buli musulo ogutunyayo gukubalagalanya akawago ne kagusindika kaba keewonye ekibambulira. So buli kintu ekitali kya bulijjo ekiba mu kawago kireetera akawago okukisindika. So infection teri ya bulijjo. These are natural processes. Nga ne mu kamwa katugambe oba osenya akasenya ne kakoona emabega eri mu kamiro weegoga oba omubiri ogugezaako kusindika ekitali kya bulijjo. Mukama wanjawulo. Yes. It's a reflex. Right? Like blinking, like kintu ekikola mu miro n'okikolola oba n'okyasimula. N'akawago kalina ezo. Akawuka kakuyingira mu nnyindo n'oyasimula ppaka. Akawago bwe kakola we kadetecting ekintu ekitali kya bulijjo. Mulina kubaamu musulo, n'omusulo naye gubaamu acid nga mungi okusinga owa bulijjo, oba kaŋŋambe mulimu chemical ezitali za bulijjo, mulimu amadagala ag'amaanyi gawamiza, byonna bireetera akawago okusindika. By the way, Dr. Mbaga, nga nakuddayo ku nsonga yaffe gye tubaddeko, tutuleko ne ku ndwadde ezo ezitawaanya akawago. Ndwadde ki ng'oggyeko infections? So mu kawago mutawaanyizibwa kansa. Waliyo kansa w'akawago. Omuntu najja akazimba kali munda mu kawago tekalaga bubonero bwonna kuba akawago keekwese munda okuggyako okufuuyisa omusaayi. Era otandika okufuuyisa omusaayi weetaaga okwekebeza to be sure it is not that. Waliyo amayinja, stones in the bladder. Gano gava ku kufuuyisa omusulo nga gulimu omunnyo mungi. Omunnyo ne gwekwata ekitole ne gukola akayinja ne kaba nga kali munda mu kawago. Abamu following surgery, okuba ne surgery nekola damage ku kawago. Abamu kuzaala, abaana bafuna embuto nga bato, fistula. Ezo zi fistula. Kuba oli muto amagulu ago tegannagaziwa kuzaala mwana naye omusindisa omwana munene n'akola damage ku kawago. Omwana azadde omwana. Omwana azadde mwana munene. Bireeta nnyo ebyo damage ku kawago ne fistula. So damage ezo nazo oyogeddeko kale zisobola okugyawo obulamu bw'omuntu? Ezisinga nedda kuba zireeta obubonero bw'olabirako n'ogenda mu ddwaliro ne tukujjanjaba. Ng'okufuuyisa omusaayi. Okufuuyisa omusaayi. Naye abamu bafuuyisa omusaayi n'asooka anywayo ku kigaja omwaka gumu ng'alowooza kijja kuguggyawo. Trust Uganda. Obulwadde bw'omusaayi obwo, okufuuyisa omusaayi buli fane teguba buli lunaku. Ofuuyisayo leero ne wayitawo wiiki. Nolowooza mponye n'ofuyisaayo then ne wayitawo wiiki endala. Webityo so olw'okuba gusirikasirikamu abamu balowooza baba bawonye oba balowooza kati kanyongereyo ddoozi y'ekigaji. So olwawo okugenda mu ddwaliro kisobola okukuviirako obulamu bwo. Ekyo okufuuyisa omusaayi kiri tu like fembi? Yes. Abakazi n'abasajja? Abakazi n'abasajja. Omuntu bw'afuuyisa omusaayi omusulo mumyufu, kabonero akalaga nti genda mu ddwaliro bakebere kiki ekiyinza okuba. Si kansa yekka, eriyo n'endwadde endala naye ekyo kye tuteekako essira tetwagala kumisinga kansa w'akawago. Ono okufuuyisa nga susu awunya nnyo nnyo nnyo.
kiraga akawago kange kalwadde oba sinywena fuuta. Yes, oluusi omusolo guba mukwafu, guwunya nnyo, guwunya nga musolo naye guwunya nnyo. Naye oluusi teguwunya nga musolo kivundu. Ekyo kiraga omusolo omukadde gukaddiye kuba abafuuyisa ekiro mu bucket for example. Bw'okeera n'ogibikulako guba guwunya nnyo kuba gutaddemu kiro ne wayitawo a lot of time. Kati ne mu kawago kaffe eri abantu abamu nga waafuka omusolo teguggwaayo. Ogumu gusigalayo ne gukaddiyira omwo gugenda okufuluma nga already gulina ekivundu. Ate waliwo ogwa kkala ng'olinga caayi obulirako kyakuliirako. So kala y'omusulo nayo eri important we guba nga caayi w'amajaani. Yes, omukaloli. Oluusi kandi bakabonero k'omusaayi kandi bakabonero k'obulwadde bwa kidini. So eyo kala teri nnomo. Olina ogenda mu ddwaliro ne bakebera ne balaba kiki ekireese kala y'omusulo okukyuka. Kala entuufu erina kuba kala ki? So kala entuufu ya yellow, light yellow, golden yellow. Nga ka wine, ka white wine. Yes. So bw'oba onywedde omubiri oguwadde ebyokunywa ebimala, osobola okufuna guli colorless, gulinga amazzi. That means you have enough water. Bw'oba onywedde kitini guba very concentrated. So ebyo nabyo bikulaga nti kanyongeremu oba nkendezeemu ebyokunywa. Dokita yogedde ku byokunywa. Olina okubeera ng'oli specific. Byakunywa. Byakunywa ki? Okunywa kwa mugaso mu egy'emibiri gyaffe era ne volume omuntu omukulu minimum 2 liters. Of what? So ebyokunywa bino wammanga katusooke tuggyemu omwenge tugubala byakunywa. Yes, juice, amazzi, chai, you can take porridge, ebyo byonna byakunywa kkiriza. Ne soup, onywa ku soup nakyo tukiyita kyakunywa. Buli kyakunywa omubiri gwo gujja kujjamu amazzi. Bwe tugamba okunywa tutegeeza kunywa amazzi gokka. All drinks ng'oggyeko ebyo ebitamiiza biri acceptable. Kati tuddeyo ku nsonga yaffe eri omuntu omukulu okuba nga akunkumula ku buliri. Yes. Twasembye okwogera ku damages aba afunye ku mugongo, kiyinza omuviirako ekyo oba nga tebamujjanjaba nga muto n'ajja mu maaso ng'akula nakyo. Yes. Ebyo bireetera damage. Kati twayogeddeko ku urine control, kanjyongereko mu details. Omusulo oba waggusiba bulungi ng'omuntu omulamu bw'aba, akawago kagendamu omusulo oguwera nga ekikopo kimu 200-300 ml. Tampeko eyo yo nnene 500. So obukopo buno obuliwo obutini. Tampeko ze twayinanga bajjajjaffe ze baayina, ffe tulina buno obulala obutini buli 300 ml. So about that volume akawago katandika okusinika signal ku bwongo nti I'm full. Kati obwongo bwe buyinza osalawo nti kati ng'ano tuli busy nti lindamukko gumamu. At the right time ogenda mu kaabuyonjo obwongo ne businika signal endala n'ofuuyisa omusulo ne gufuluma. So naye akawago we kalemwa oluusi kajjula omusulo naye tekasindika signal yonna. Omuntu asobola n'okuba n'omusulo tampeko nnamba oba tampeko 2. Abamu bajja ewaffe awezeza 2 liters tampeko nga 4 ninga ga musawo sirina kyempulira. So akawago kaggwamu lastika tekakyasobola kusinika sigino ku bwongo kugamba nti nzijjudde. So omuntu ali awo atambula n'omusulo. Ayi neyewaana nze olunaku lwonna ndumalawo olunaku lwonna nkomawo waka nvuga emmotoka yange. Abamu ba long distance driver n'avuga trailer n'ava e Mbarara n'atuuka e Masaka n'ayitawo n'atuuka n'e Kampala. Tuleeta damage ku kawago. Kiba kirungi okumanya nti akawago ka designing ng'otereka omusulo for about 4 hours. Every after 4 hours genda. After 4 hours genda ofuuyise gufulume. Ne oba towulira ne oba owulira genda ofuuyise togutereka for so long okuggyako nga waliwo embeera olumu na lumu. Naye abamu naddala abakyala ku mirimu gy'akola we waba nga toilet si nnyonjo ayagala afuuyise ku makya ewaka then akola olunaku lwonna agukomyewo. Enkola eyo si nnungi. Kimanyi oba oziyiza infection weyagala kukuuma buyonjo naye akawago ko kadamaginga. Kadamaginga ntya? Kaggwamu lastika kalina okutereka omusulo about 400 mils 500 naye gwe ogutereka ne gusukka awo kagetinga used okuba stretched. So ng'ate kalina stretchinga obwongo bwe businika signal ne ka contract. So naye gwe okakipinga stretched for 8 hours. Kasobola okuggwamu lastika n'otuuka ekiseera ng'oyagala kufuuyisanga naye tegufuluma.
So kuma omusulo guno gusobola okulwaza akawago kange apart from okubanga tekakyalina lastic. Ekyokukendeeza lastika kyekimu ku kisingira ddala okukalwaza. Ekirala oluusi akawago kafuuka thick nga maaso yaako neezimba. Oluusi omusulo guddayo reverse ne gudda kidneys backwards. Yes, gunoonya waakulaga tegufuluma ne gudda towards the right or left kidney. Omusulo olaba gufuka ku busubi wano ne bijja kati bidda mu nsigo yange. Era ensigo etandika okwonooneka mpola mpola nga tomanyi. So omusulo we gulwayo ebbanga eddene tegufuluma gulwofuka teguggwayo guleeta damage ku kidney. Ebyo byebimu ku birwaza kidney disease. Waliwo ate n'okubanga ogusibye olanga bwe wano tukyakola nga bakangusibe mpadde mu jjaamu ntuuse wano tutandikiddewo okukola essaawa zange nnya ne ziggwako ziri nenyingira ne ziweerera ddala naye nga n'okutuuka mu toilet nga nnuma natya nga kyampola ng'oli oyagala nakwata ka straw omusokola ayiika omulundi gumu okubanga omanya ajjudde naye najjaamu ttini okusinza bujja wabadde ajja. Yes. Ekyo nakyo kabonero kali important okalaba wetaaga ojje tukukebere kubanga kitegeeza omusulo oguwuliramu eguli naye ogusindika tegufuluma. Yes, ekkubo ly'omusulo liba lifunda waliwo ekirifunzizza. Mu baami enetera kuba prostate ne stricture eri enkovu ezijja ne zikola mu kkubo ly'omusulo ne zizibawo. Ne mu bakyala kibaawo nga opening efulumya omusulo eri so tight. Omukyala ki ekimuleetera ekyo? Ekimu ku bireeta infections ez'ebitundu by'ekyama. Ekirala ne menopause esobola okkireetawo. Ogenda mu menopause hormones zo ne zikendeera wabaawo enkyukakyuka ereetera system eyo n'akatuli ne kafunda omusulo tegusobola kuyitawo. Ekirala ekiyinza obbireeta madagala eri amadagala ge tumira naye nga gafunza ekkubo ly'omusulo as a side effect. The common one amadagala ge tusinga okukozesa kujjanjaba ssennyiga. N'amadagala agamu ge tukozesa okujjanjaba depression, that is a side effect. Abalwadde tuba tulina okubawoninga nti oyinza okuwulira nga omusulo gusirira tegujja oddayo omusawo n'akukyusiza mu ddagala. Waliwo surgeries eza bladder okugaziwa oba okufunctioninga obulungi? Yes, waliyo surgeries. Omuntu waba eddagala terikola tukola operation eri abantu abazaalibwa n'akawago akatini and we do a surgery to make the bladder bigger. Asobola okutereka omusulo. Eyo operation gyeri. So meaning nti omuntu omukulu asobola okuwonera ddala n'atereera n'aba bulungi. Yes. Waliyo ne surgeries ezongeramu amaanyi ku binywa muscles ezikwata omusulo ziba ziweakening. So mu bakyala abakulu ekirala ekiweakening ebinywa bino ebikwata omusulo okuzaala. Normal delivery. Kisinziira abaana bameka booza. Osindise. Bajjajjaffe baazaalanga abaana nga 12. Ennaku zino tubikyusizaamu bantu bakoma ku baana 4 n'okuweza 6 balabanga omuntu azadde. Okuggyako nze nina 7. Ozezza 7. Yes, webala okukola obugenyi. So oluusi omwana w'omuzaala wayita mu bitundu bye ebyekyama n'afuluma. Muscles ziba stretched. Zifuuka nnafu. So wayitawo obudde ne ziddamu ne ziwona ne zirigaininga strength. Tulina ne exercises ze tugamba abakyala okukola strength n'ekomawo. Exercises z'okustrengtheninga muscles ezikwata omusulo. Waliwo omusawo eyazidescribing ali mu US baali bamuyita Kegel, Arnold Kegel. Era ne exercises ezo ziyita Kegel exercise. Linnya lya muntu. Linnya lya muntu. Wow. Yali gynecologist mu US bamuyita Arnold Kegel. Yasooka okukiraba nti abakyala abamu abato nnyo omusulo tukola exercises ne strengtheninga ebinywa bya wansi batandika okugusiba. So paka kati tuziyita Kegel exercises ku internet kweziri, ku YouTube kweziri, abakugu mu physiotherapy kati basobola okuinstructinga. Weetaaga omukugu okuinstructinga oba okulaba video kola ekituufu noba ng'otighteninga the right muscles. Aye naffe munnange balongooseza era bannaffe bazituwa naye tekajjukira batulongooseza bulongosa. Kati awo nze ziba zinnyamba zitya? Si nnyo nga gwe batalongoosezza naye tumanyi omuntu waba lubuto waliwo enkyukakyuka mu mubiri gwe nnyingi. Already omubiri we guba gwetegekera okuzaala olubuto lutuuse emyezi 8-9
gwina hormone oba molecules secreting nga nekireeta ebinywa okugaziwa okuluzeninga. Abaganda bo bakiyitanga kumenya, waliwo eddagala lyonya okumenya. Ne natural system eluzeningako mu joints ne mu muscles. So yadde ozadde by scissor wetaaga okuddayo mu shape doing those exercises. So emala okukola kegels ezo mu myaka nga oli 40 plus nsobola okudda n'embeera normal. Yes. Wadde ndi mu menopause or stuff. Yes. Because waliwo abantu abalala bajja mu menopause ku 50. Wano era wali mu 40 asobola okufuna that ekyokutonya omusulo. Omusulo guyinza okujja okutonya okyali mu 40s oli mu menopause. But injury badde y'amaanyi, maybe ozadde omwana munene. Some big babies omwana 5 kilograms. 4.5. Akabuzi kennyini. Most babies tubazaalako 3.5. Yes. 4. Naye eriyo abasulawo babebi abanene ate kisinzira naawe ekikulawo ne bebi wayinza okuba nnomo naye nga wakula amagumba go si magazi. Yes. Wadde okyatwongera otyo? So ekyo ekyokuzaala kireetera abakyala leeta okutonya tukola ezo exercises Kegel. Waliyo ne surgery strengthening muscles ezo. Waliyo surgery ze tuyita sling kibanga kiyite kityawa abubuwa bwe tuteekayo mu maaso ezikwata omusulo nokanyiza eno n'eno leeta yu kabanga kanyiga tube efulumya omusulo nga bw'otuuka okufuuyisa tegutoloka gokka omala kugusindika. Surgery endala waliyo sphincter eziri artificial. So obulwadde bw'okutonya omusulo eddagala we liremwa tukola surgery. Surgery ntitataaganya gundi embeera yange ey'okwegatta kati nga kayu akakanyiga. They can feel uncomfortable and stuff. Most people are comfortable with it after the surgery. Okujjako nga surgery efunye complication ya infection oba obwo butyubu bwaffe tuteekayo ne bufulumira eno gy'olina okukolera emirimu gyo naye nga general system yadde zeerinaanye naye zanjawulo ku mukyala. Passage y'omusulo yanjawulo, passage y'omwana. Kati wema nkoze ka surgery ako kakantagisa bbanga ki kuddamu okwegatta? Usually mwezi gumu n'ekitundu oba myezi ebiri n'owonera. Era oba olina kuleeta omwami n'omunnyonnyola kubanga oba omuleeta kuba tulina okumuleeta mutwalira n'omunnyonnyola bulungi kuba watakuwa time. Obulwadde ayinza otaataaganya operation. So omwana ki kyaba atunuulidde apart from okubanga agenda kumisinga bino byonna okufumbirwa mirimu biki singa nga yalira omujjanjaba nga muto n'akola n'ekintu ekyo? Yes, ezo katugambe complications. Obulwadde obwo butabujjanjaba buleeta complications nyingi ku mibiri ne ku bwongo psychological. Omwana waba atonya omusulo their self esteem yerabanga atawera mu banne, yerabanga oba aba akimanyi nina ekikyamu. So tasoma nga bwe yandisomye bamusekerera ku ssomero, atyayo ku ssomero taperforminga bulungi, afuna grades ezitali zize naye yandifunye ezisingawo. So twogedde ku mirimu, okufiirwa obufumbo. Abakyala abamu abafistula abo abaami bo badduka. Omanyi abaami abasinga tebatera kusigala. Batabani ba Falaawo abo badduka amangu bagumira nnyo bizibu. Azadde omwana atonya omusulo abaami abasinga badduka. Bagalya lakizaale byokka mpaka ng'omukyala bamutereezezza. Psychologically woba mukulu you start to withdraw. Otandika okuva mu bantu bo. Mubadde mugendanga out regularly, togendayo. Mugenda ku church, tokyagendayo, you isolate. Omwe muva ne depression. Buli wewojja mu bantu n'obeera isolated. Oba ogenda kufuna depression n'obulwadde ne bweyongera. Ebyo byonna bijjamu. Infection zijjamu. Omusulo guba gutonya tujja kwogerako ne ku bakadde. Abakadde bamuwadde diaper ereesa amabwa, omusulo gubabula, gufuna infections n'okubabula amabwa n'ebyo. Nebbeeyi, your life becomes expensive. How expensive? Woba ogenda kugula diapers, oyambala meka adult diapers meka per day. Waba mukadde wo nga tasobola kubeera waka yekka, olina omupangisiza omukozi amubeerako wanjawulo ku bakozi ab'ewaka n'ofuna omukozi ali special kukyusa diapers z'omuzaddewo. So ke yeefuuka expensive, wetaaga tokyali independent, buli kimu
weetaagako omuntu Tokyalina okuyamba. So nsonyi. kizibu ky'amaanyi. I know. Kizibu ky'amaanyi. Natulako omukulembeze w'eggwanga omu yali ayimiridde bw'ati. Otuuka nawe wamulaba ka vidiyo ako kaatambula nnyo. Ng'ayimiridde bw'ati. N'asooka n'atoba. N'atambulira bambi nga yeetunudde nga bebi. Oyo kaakati yali mulwadde. Obulwadde ki obusobola okutuukirako omuntu okuba nga omusulo gumuyitamu buyisi? Omusulo we guba gumuyiseemu buyisi kisinziira. Ayinza okuba break zaanafuwa oba omusulo gwe guyitamu buyisi kiyinza okuba buli lwafuyisa omusulo teguggwamu. Ki kye twogeddeko? Guli excess. Bulinze oguli excess gwe guyitamu gufuluma. Ate ne gufuluma olaba nga gufulumye teguggwayo ogumu gusigalayo. So mu baami ekizibu kitera kuba kya prostate. Abamu nga omusulo we gugaana okufuluma bateekamu akapiira. Omusulo guyitamu catheter. Oyinza okwesanga nga catheter etonnye oba akantu ke bataddeko gizibikira kavumoseeyo omusulo ne gutonnya. Wabaawo obuzibu either catheter eba ebaddemu efunye ekituli oba omusulo ogwesindise gwokka. Nga tumba musawo twogere ku bazadde ku bakadde baffe bano bajjajja baani kati bali mu diapers. Abo singa atandika okuba nga asabuse. How do I treat her? Kubanga kati atuuka ekiseera ebyaddala ng'ayinza obutaddayo kubeera nnomu oba naye mulina engeri gye mukola mu maaso ze ne ziddamu ne zikwata omusulo. So urine control, urine incontinence. Waliwo be tusobola okuwonya, waliwo n'abatulema okuwonya. Kati nga baliwa? So mu bato twayogeddeko be bazaalibwa nabo naye kati mu bakadde bano ogenda okulaba ng'ekimulemesa okutuuka mu tooyi magumba joint zimuluma. Toilet ne weba kumpi bw'asalawo okuva wano okutuuka wali atwala 10 minutes. Ayimirira mpola okutuuka. So nga ne masozi ne ziba nnamu naye olw'okuba toilet eriko wala oluusi temuli toilet ya mu nju ebyo bintu by'eno mu bibuga oluusi weeri naye distance ali slow eri obulwadde obw'okwerabira. Afunye Alzheimer's oba Parkinson's ye yennyini yeerabidde. So kizibu okumuwonya. Obwongo bwe buditoiletinze oba mu maaso ze takyasobola kutambula ku speed. Ekisooka tufunayo ka urino waliwo ka buboto buli designed naddala ku basajja kamubeera kumpi bw'atudde asindika buzinzi mukono n'akakwata n'akassa wano n'afuuyisa. Eyo option y'emu. Abakyala nabo balina obwawo buli specially designed for that purpose. Abaami waliyo catheter ezimu obupiira babwambala bwambazi bulinga condom catheter collect urine. Then awo the other options diaper naye diaper erina okukyusibwa frequently. Oba wetaaga gikyusa 5 times a day gikyuse aleme kufuna mabwa. Jjajja wange gwe najjako obweru eyansigana buno obunnyo bamuyitanga Jjajja Suuza yafa alina emyaka 13 naye ng'ekintu kyakuba mu bulamu bwe ye diaper. Alabira ddala ng'afuuse muto. Banaye nga tayagala ensonyi ze bakwata baana. Yes, and rightly so. Oli muzzukulu we gw'omulaba ogw'eleero okukyusa diaper. Waliyo obutebe tubuyita commodi chair. Katebe naye omuntu akatuulako naye wakati tubomolawo ekituli nga wansi batezeeyo poti. So teyeetaaga kusituka ye omusulo agukolaawo naye mu katebe ako wakati. So buba budde bwa misana that works well. Atuula bulungi kabaako ne cushion tekakaluba naye omusulo we gujja asindika busindisi bwafuuyisa awo wakati guyitawo poti negucollecting. Mu poti gye muyiwaayo ezo ze zimu ku options zetukozesa. Kati waba treatment singa ddala mbeera nga diaper zimwokya nina engeri gye mpewezaamu oba alina kufuna ziri options zoyogeddeko? So tufuna ezo options endala naye waliyo n'eddagala lye tuteeka ku skin okukuuma skin. Skin weba nnamu tuteekawo Vaseline naye weebeerese n'amabwa waliwo eddagala tuteeka ku mabwa paka skin eyo weewona kuba omusulo nga woogambye gwokya nnyo guli corrosive. So oteekako a thick layer of jelly eba Vaseline jelly oba eriyo ebizigo ebirala tukozesa nga pseudo-cream obisaako nga biri thick every day. So omusulo we gujja gukoona ku bizigo ne gufuluma tegukoona direct ku skin. It is urine, dilute urine. It's not. So there is no squatting. It is squatting. People get sexually aroused. Control y'omusulo neeberizingamu nagwo ne gufulumira ng'omukyala watuuka ku climax. Yes.
So atuuka ku climax, then during that time the sphincter. So the two openings zeggula. Yes. Eya susu neya bulijjo ya sex. Waliwo organs mu mukyala ezireeta fluid, sexual fluid. Ziba excited and open during sex. Then at maximum orgasm oluusi n'ey'omusulo esobola okuggulawo nago ne gutorokerawo. But it's a sign, it happens at the maximum sexual stimulation. It is related to sexual stimulation, but the fluid itself is dilute urine. So abaana baleeta musulo? Yes, unfortunately, yes. So bulwadde? Si bulwadde as such, eriyo ffe mu basawo mu urology tulina obulwadde obwo bwe tuyita orgasmic urinary incontinence. Bubeerawo mu baami n'abakyala. N'abaami bw'atuuka ku ntiko y'omukwano ng'amala abamu bareleasinga omusulo. Tekirina kuba nnomo, kiba abnormal kuba mu baami bo tubes enseke za njawulo. Oluseke lw'omusulo luggalawo oluleeta amazzi agazaala lwe luggulawo. Naye oluusi byombi biggulawo. It's a form of incontinence during sex. Mu bakyala, I don't know whether it is intentional or really sexual stimulation. That, like I said, it's a controversial thing and a cultural thing. Manyi mu Uganda, there are some cultures where it is part of making love, that a lot of water comes. What I know is that big volume of water, we bagukolako tests, basanga nti chemicals ezimu neziri mu musolo. So it is dilute urine which is released. Dilute urine oyo omwami kasita amunteeka mu bode yange sirwala. Because jjukira essaawa eyo kyemba nninze kiba kirala. Ate otaddemu ekirala kitalina kugenda bwe kirina kugenda. Kindeka ndi ntya nze ng'omukyala akireceivinze. Ya kituufu omusulo ebiseera ebisinga omusulo guba sterile. Normal urine should not have anything, no problem. Naye nga waba nga mwabaddemu urinary infection ku side y'omwami obuwuka buyinza okutawaanya. Bweyagala obanga obuli ku bufe. Okay. So treatment eno nga tumaliriza treatment omusulo okutolokatolokako. Nsaba tugyongeremu oyongere ogikkaatirize bulungi ddala. Na biki bye nsobola okwekolako nze naye mba sifunye medication. Yes, treatment erimu ebika bisatu. Waliyo surgery, waliyo amadagala ne other behavior changes. Yes. So surgery esemberayo ddala. Most people don't need surgery. N'amadagala ne behavior betusinga okukozesa. So behavior change olina okukola woba ofuuyisa nnyo ekiro kusala ku mazzi obudde bw'ekiro, okutega alamu okuzuukusa ekiro. Ebyokunywa byonywa eriyo ebyokunywa ebigenda okutawaanya akawago. Caffeine is one of them. Caffeine ali mu kaawa oba ebyokunywa ebirimu caffeine. Coca-Cola, Pepsi-Cola, I think Rocoboom has caffeine also. They are designed to stimulate the brain naye bitawaanya akawago. So tugamba alcohol, caffeine bikendeeze n'okunywa ennyo olw'eggulo okiveeko. Tugamba abantu okufuuyisa frequently every 4 hours. Tulina exercises ze tuyita physiotherapy ezongera amaanyi mu kawago ne muscles ezikwata omusulo oba Kegel exercises. Then waliyo ne nerve stimulation oba neuromodulation. Tulina bubattery obutini bwe tukoona ku nerves zo ne bustimulate nga spinal cord ogezaako okuzuukusa spinal cord eddemu controlling omusulo. All those are treatment options. Bwe tudda amadagala waliyo amadagala ag'akawago to stabilize it. Waliwo amadagala agatereza ekkubo ly'omusulo nago gye gali. Then ebyo byonna ebigaana bwe tulowooza ku surgery. Kiki ekirala Dr. Mbaga twalagadde tuwumbewumbe nakyo? So nga maliriza obulwadde buno obwa urine incontinence bannaye butawaanya abantu bangi mu nsi yonna. Busobola okutawaanya abantu ab'emyaka gyonna, bato, bakulu, baami n'abakyala. Naye tetubu brushing off nti oba bukadde oba mu baana nti mpisa mbi bambi. Abantu nsaba mubatwale mu ddwaliro eri abasawo abakugu mu ezo endwadde babatera kuba ba urologist. Oba osobola okutuuka ku ddwaliro lyaffe tuli ku Eurocare Hospital eri Nansana. Tukola ku ndwadde ezo zokka ez'omusulo. Nansana waawona. So Nansana first part of Nansana ku Mastowa totuukayo. Oluva ku Northern Bypass ng'okutte Hoima Road. Region esooka awo waliwo petrol station Vendaba. That first region. Ffe tuli opposite side waliyo ekizimbe kya Seven Sisters behind it.
ate namba y'essimu nyinza okuba mbuze naye nga nali agadde. Yes. Enamba y'essimu naddala WhatsApp, njagala nnyo WhatsApp, mutera okuziddamu oba olinayo ekibuuzo kye twayogeddeko wano, eri 0704 797 197. Saa tugiddemu Dokita. Oba 0704 997 sorry kanjogere mu luzungu. 0704 797 197. Ebya note bikutabulamu. Yinza okuntabula. Ate babasabye WhatsApp banaye temukola voice notes. Yes. Type ate nga message nyimpiko so that n'abantu abalala so bawo omukisa okubanga ate nabo bafuna okufiibwako mu ngeri emu oba endala. Otegedde olinako esaawa ze tulina okukomako oli mwami mufumbo. Yes. It is better working hours. Yes. Sukasawa 11. It's okay, then we can talk about it the following day. Banaye mwami mufumbo nnyo akonkadda mu capital letters. Mwami mufumbo nnyo. So tufunayo obulwadde bw'omusulo bw'otaddewo bw'opanzeewo osobola okufuna Dr. Mbaga. Mufumbo nnyo mu nsaasi muyambe nze nange mbayambe. So Doctor, osembyayo ki? Banaye webale kunkyaza. Yes, abalabi baffe bonna abasubscribinga RKB webale nnyo, tujja kwongera okubaweereza Doctor ogundi ku hospital obeerayo dinadi oba obeerayo everyday? Hospital yaffe ntera okubeerayo everyday. So appointments osobola ozikola ku WhatsApp number oba enamba yaffe ogifuna ku Google y'eddwaliro n'okola appointment. Ennaku ezimu ze mba ngenze mu theatre okulongoosa zeezo ze sirabirako balwadde naye nga everyday mbeerayo. Waliwo omuntu ngenda nga kikwata bukusu nga kalibbala nti bwe mama nti Dr. Mbaga gwe njagala tompa kikolanga. Kituufu ebya health care birimu trust. Birimu relationship develop with your doctor. Yes. So nkola appointment zange ku WhatsApp oba okuba ku ddwaliro bakolera appointment. Toyanza nnyo twakadde. Namwe mwebale nnyo okumpa omukisa guno. Banaye katubeere balamu tusabe ate nga tukwana kitono kye tulina okukola nga twekebeza era nga tumanya engeri tuyinza okwejjanjabamu. Ruth Kalibala Bwanika, have a blessed day. Bye.